bali oluusi tebalina na bwogerero abatusibwako ebikolwa ebyobutemu ebibi omwana oyo yenayina kyatandisani kugwako insidences nyingi nnyo mu disitulikiti mwentambula mulimu abazadde abakyala okusingira ddala abatulugunya abaana njagala okubira omulanga abakyala bonna abaddiira ati buli womutulugunya nawe obako ekiseera nitewekuko naye mpuliriza abakulembeze mu bitundu byonna wali abaana n'abakyala abayisa abaana obubi nsaba mwenyigiremu nnyo okulaba nga abaana bano tubataasa bambi kubanga tebalina musango ebimu tebabimanya tebali bimanya naye bwomuyisa wuli kibeera kikyamu mwenna abakyala bayisa abaana obubi nze ng'omukulembeze wamukuba ndi mukyala ekifo kyange mukyala yakivuganya njagala okukuza bulongoozi lyange lino sobola okumwabula n'okugaidinga embeera bwe zityo so si butwalira amateeka mu ngalo okuba mwana kutuuka ku lefta nvumirira ekikolwa ekyo kibi kikyamu si kya Katonda era muna abadde bakikola mu kikumi mbagirawo buli gwe tunansanga ng'akikoze okakasanga amateeka gakuvunaana nze Margaret Nakavubu omu ku bakyala abavuganya tebyava ku mukyala owa disitulikiti y'e Mukono ate era nga navuganya ne Kalula ku mulundi guli njagala okwebaza ennyo okusookera ddala Mukama Katonda atuwadde omukisa okuddamu okutuuka mu piriyodi eno ey'okulonda omukisa Mukama gwatuwadde gwakuddamu okutereeza ensobi zonna zetwakola mu kalulu akaggwa olw'obukulembeze obulungi obw'ekitundu kyaffe olwaliro tubadde ku mukolo guno ogwa NRM tusimbudde atuzza okunoonya obuwagizi n'okudda eri abantu baffe okubasaba obuwagizi tusobole okufuna entebe z'obukulembeze tubakulembere olaba nga tubajja mu bwavu olaba nga abantu babeera mu bitundu byabwe nga tweyagalira mu bulungi njagala okwebaza abatesitesi bassentebe obukiiko bonna obubaddewo mu kuteekateeka omukolo guno omukolo guno si gwe gusoose tugikoze mu ggombolola endala zonna ate era nga tukyeyongerayo nfunye essuubi era n'essuubi eddamu ddala ddala abantu baffe gye bali era abateeseteese bulungi njagala okubiriza abana NRM mwena gye muli roadmap yaffe yatandise era tutandise okubiriza abantu okugenda okupikinga interest forms bazijjuze abaagala okwesimba okubuli mutendera both mu structures ate mu local government mwena mutuukeeyo mu bitundu byammwe ebitabo byatuuse okutandika n'olunaku olw'enkya tulonde forms ate tulonde tutereeze omukisa gwetufunye omulundi guno ku luli akalulu kali kaalimu amannya ndi Hajatizaamu Wadindi nga ndi mukyala ku Eastana banaye nze nazze okukola ne Honorable Minister nga tutambulira wamu naye era saawa yonna watabeera mbeerawo kasonengera Honorable agawaali so olunaku olwaleero tuli waneno ku ggombolola ennama tusobola okulaba nti nga bana NRM twezzaamu amaanyi okulagira ddala nti tutongoza tusimbudde kubanga mumanyi bino byebiseera byakalulu 2026 kandenti waffe Honorable Kibuule nga tukakasiza ddala nti yagwanidde okukwata fulaga yaffe eya NRM era nga tutongoza olunaku lw'olwaleero nti wewabaayo yenna ayagala okuvuganya Honorable Kibuule mu kamyufu ekyamazima kiri nti ebyo birowoozo byo bikomye bisigaze si kyekiseera ekituufu nga ffe Honorable Kibuule twagala tukwatire kaadi nga bana NRM nga tavuganyiziddwa ekyokubiri ekyetuleese waneeno kwe kusimbula okakasiza ddala nti akalulu ka 2026 tukeetaaga kubanga tugamba nti bwe tutuuka bikyukamu mwami Kibuule bw'aba waali oba taliiwo tukakase nti waali kitegeeza omubala gwaffe guli nti Kibuule oye buli gwe muwulira atakyogera apaana kombya kubanga basawo ne bannyabo mwabalwawo okutuuka okumpi ne pulezidenti ffe Kibuule eyali badde pulezidenti waffe kaakati mwabali wano nga enkola yammwe erimu bino mutuyambe ekyasuula mwami Kibuule mwenna mukimanyi nti zaali nkwe zaffe bana NRM mwami Kibuule teyagwa kuba si w'amaanyi kuba takoze kuba si muganzi naye enkwe zaffe muzimanyi kaakati basawo ne bannyabo buli mwatunuulire munne nga mwegendereza obuzibu NRM bweyina buli bumu bwenjagala okuloopera obumanye NRM abavubuka mutuziyiza nnyo NRM abavubuka mutuwoza eki mutuzibikidde nnyo mwe buzibu buli mu NRM yokka omukulembeze w'NRM omu omusanga alina ebifo bimeka yegundi sebo owekitiibwa chairman abavubuka bangi
bangi bavuddemu NRM olw'ensonga nti balina mukisa gwesimbawo we batya nga mubaziyiza. Tubadde tusaba omukisanja kino naffe abavubuka mutuweemu, naffe tuvuganye, naffe tuweereze disitulikiti yaffe n'eggombolola yaffe ery'Ennama. Ensonga y'ebifo bakadde baffe aba NRM abakulu abalemedde mumwe manyi tuli mu nteekateeka za structure kye kiseera obukulembeze babuze mu bavubuka tutambuze emirimu gy'ekibiina be bavumaganya ekibiina kyaffe. So mukkirize bakadde baffe nti muweerezaako naffe mutuwe obuvunaanyizibwa okulaba nti tuweerezaako ekitundu kyaffe ekyamukono. So ffe kye tusaba kiri kimu ng'abavubuka okulaba nti mutuwa omukisa, mutuwa omwagaanya tukulembereko. Era nkubiriza abavubuka bonna abamukono ne mu Uganda yonna bana NRM ebifo ebyo mubyesimbeko muvuganye okulaba nti tubitwala ng'abavubuka. Kuba NRM tujagala nungi nnyo era etandise n'ebbugumu ly'amaanyi naye obulumira tebubulamu. Tuzze kugombolola tweyanike tulabe ng'ebivva ebirimu byonna tubijjawo. Kibbattaka afuuse kibbattaka ng'ate era akazannyo katambulira mu bakulembeze. Ze zimu ku nsonga ze twagadde tunokoleyo tulabe nga tutereeza embeera. Naye generally twagala kulaba NRM ezzeemu etya okuzimbibwa ebeere nga eri ggulugulu nga bweri President Museveni awangule, structures endala zonna zitambule bulungi paka ku grassroots. Kye twagala era Mukama nga ye mubeezi waffe. Kyamazima bw'otunula obukulembeze buno obw'eggombolola Mwami Festo ye yasooka okulembera eggombolola ly'Ennama, yali kulembera emyaka 2 tewali ttaka lya muntu lyabbibwa. Mwami Ssebaale n'ajja n'akulembera eggombolola ly'Ennama emyaka 10. Nze nga ndi sipiika we era emyaka 10 gyonna nali sipiika tewali wadde yinki y'ettaka y'omuntu gye babba. Naye obukulembeze buno obuliko bwe buzze emyaka 4 ettaka ly'eggombolola lyonna buli we liri balibbye. Okugeza ekisaawe kya St. Anne mwe twazannyiranga omupiira nga tugendawo ku leisure time waliwo nga ne polling station ng'abantu we balondera kyonna bakizimbamu mayumba. Kyokka n'abazimbamu amayumba tubamanyi. Bw'ogenda ebuyuki juze ebuyuki ab'ebijambi be bayita abafakkini bagenda ne batemaatema abantu. Bwe bamala otemaatema abantu ne babagoba ku ttaka. Kwaliko n'omukyala ng'alina olubuto lwa myezi 7 ne luvaamu ne bamutwala ne mu ICU. Basebo ne bannyabo ebyo tebibaddewo ku buli obukulembeze kubanga eggombolola lyalinanga obukulembeze obuli strong. Ekibuuzo ekinene ekyebuuzibwa lwaki ku mulundi guno buli kataka bakabbye. Bw'ogenda Rwanyonyi Miranga na Biboobe Katoogo babba ku Namwandu ekazi 11 eyali azze ku ggombolola afuna obuyambi ne bamugamba bw'otaleeta ekazi nyanga tuzikutemyeko tetujja kuyamba. Waneebulika waliwo omwami bamuyita Nsubuga yajja ku ggombolola ayambibwe ku by'ettaka ne bamugamba olina okuleeta amafuta ga kakadde. N'awaayo emitwalo 5, emitwalo 5 bwe yagiwaayo tebaagenda. Bwe yakomawo ne bamugamba sooka oleeta emitwalo 5 emirala bambi nga tagirina. N'agenda ku Manerenda n'asinga poloti n'aleeta emitwalo emirala 5 naye era paka kati n'ensonga z'ettaka ezo zaagaana okuggwa. So tetuyinza beerawo nga tutunula ng'abantu baffe abannama banyigirizibwa mu mbeera bweti nga tituli bakulembeze. Ensonga lwaki tuvuddeyo tujje tulwanyise embeera eno etali nnungi tusobole okulaba nga abantu bannama batuula we batudde nga bali ntende. Gendo tuyambira bwe tujja ng'ab'ekika twogera ebituluma tutunuulira gye twava ne tutunuulira we tuli ne tutukuba ekifaananyi mu maaso gye tulaga ne tulaba n'ebitusoomooza kubanga ekizibu ekisinga obukulu mu NRM bakiyita kulyankwe ne intruge obutayagaliza mbannaffe ti n'omuntu alaba omuntu kye yalifunye ate ng'agamba nedda nja kumulemesa. Era kyekimu ne ku byatukuba mu kalulu akaggwa wagendanga okwekanga n'abamu bakandidenti kati bayitamu nga be bafumbiranga ab'opposition mu maka gaabwe beegenti naye ng'ate bali ku kaadi z'NRM. Kakati basebo ne bannyabo tulina okujja ano tweddaabulule bino bya kika bwe bayita ab'emmamba nga nze nkajja ate ab'olugave bajjajjange tebagenda. Tusooke twetereze ngaffe mu kibiina tufune obuwanguzi. Bwe tunaaba tetweterezezza era bajja kuddamu batusiike ng'enjogera y'ennaku zino bwegamba. Mu Nnama ng'eggombolola ngenda menyako ebyalo ebisukka mu 4. Mu muluka gw'Empoma ku byalo Kisowera, Katikamu, Tuutwo, Buyukirunga. Nze kennyini kama kwogera nnamwannyinaze bamuyita Fiona Nabwire yatemebwa ku kibanja kya maama we bwe yali agenda okusima emmere nejja abavubuka abambadde engoye za NRM nga bagamba bo tebagambwako
bannampuirazi balina abanene era ekindeesowaero wano mu lukiiko luno okumanya baani abo abanene abali mabega abavubuka abo abatulugunya abantu ku byabwe era lwaki abavubuka abo kyensaba otegeeza eggwanga nti abavubuka bebaviiriddeko essaawa eno ne Muzeeyi Museveni ne NRM okulaba nga tuluuzingira ddala kubanze nga Ssemugenyi omuntu yenna ayambala essaati ekifaananyi kyange n'agenda akola ekikolobero newe mba sinze amukozesa siina bwenkyegaana nti si wange. So nsaba nnyo bana NRM ekibbattaka mu Nama kituviiriddeko nnyo nga NRM okudda emabega tugudde nnyo. Nsaba bakulembeze waggulu bakwate ku baana abo babamanyi omusango guli ku poliisi nagutwala ewa RDC ewa DPC nengutwala ewa chairman wangu wa NRM Twairi naye saafuna kufiibwako kati nganzi muna NRM atwala omuka gwebulika ddala NRM eba ekyanjagala oba nzimba ngyesibako. Bana NRM tulwane nnyo ekibbattaka kitusudde ate kyalusuulira ddala tugambe ku bavubuka abo abeeyita ab'amaanyi abatimba emmotoka zeefaanyi bya Muzeeyi Museveni ne CDF Muhoozi abaana abo bagambibweko. Ebiseera ebisinga nga politics bwemumanyi propaganda oli ajja nabbira mu t-shirt ya president waffe oba nayambala t-shirt ya Honorable Kibuule najja n'atulugunya abantu olw'okuba t-shirt naye ng'emitima gy'abantu buli omu yeemanyi nga ye omuntu kiki kyali naye nga mazima si gamba nti ababbi b'amataka bapate kaŋŋambe nti obubbi bw'ettaka bungi nnyo mu Nama naye tekitegeeza nti NRM nedda abantu bonna oba wa NRM oba wa opposition kisinzira omutima gw'omuntu nga ye mufakinyi muyaaye kubanga basinze okutulugunya abantu mu Nama naye nga nzikiriza nti Honorable Kibuule ebiseera byabeeredde nga bamusuula mu kalulu obubbi bw'ettaka bweyongedde naye oli bute bwaliwo at least ng'oli bamubako ekintu kye alina gy'addukira n'afuna obwenkanya. Meeting eno gye tukoze nga bana NRM nsuubira nze Vivian nti evuddemu ebibala ebirungi nti tubadde tulwana twekuba wadde era ab'emitima emibi tebabulamu abakuba ebikono abalwanyisa bannaabwe naye omuntu bw'oba ng'oyatudde nti ndi wa NRM nsaba nti obeere wa NRM so si kuba nti bakuwangudde mu kamyufu oba tukayita akayero nodda okulwanyisa ate munno ng'ate muli bannyumba emu. Ekyo tekyaliwo nze nali giso okuva nga manifesito afuga eggombolola emyaka 15 wamiseba emyaka 10 taliwo kibbattaka naye kikolebwa bukulembeze obuli mu ggombola mu kaseera kano kyobalaba njagala nabo tukyuseemu olw'ensonga nti sitampu y'eggombola nekola ku ttaka eggombola neyita abafakini ne bapromotinga mu ggombola y'Enama tugeza kugenda nga tusanyawo embeera efaana buli nga tebali baana baffe balungi nga beNRM katuyisa abantu abo bonna tubazizza ku board era olaba ekibbattaka kikendedde mu ggombola y'Enama bamala okuvaayo kiwagire tobamanyi bazateekateeka ekintu kati baze nti baagala bwa NRM nolwekyo basobola ne bannyabo ayinza okusitula NRM mu ggombola y'Enama kati wetuuse ali muntu omu bamuyitaani baasi basobola ne bannyabo baagateesera ekirungi manyi nze nzije NRM gye yali egudde mu kinnya wansi mu Nama muno abantu nga batya n'okwambala t-shirt nga batya n'okwogera ku kigambo Kibuule nga batya okukyogera nze naavaayo ne nkitandika mu ggombola y'Enama naye tebabalimbalimba ne bababuukira kati NRM eno eriwo ko tugitambuza mu kaseera kanaye ko tugisobola Mwamikiziro nakimanyi bulungi nti Namwami Katamba nabayita nga Nama egudde mu NRM tusalanga nga tugenda tutya okuzzaawo Nama mu ggombola y'Enama okugizaamu amaanyi NRM era basobola ne bannyabo mu kaseera ako kennyini netandika okusitula Nama eno okugenda byakwebaza Mwami Kiziryo basobola ne bajja njala kubeebaza bwagaza ekiseera ekirungi NRM nze ekisobola ogitembeeta ate olwaga kyamaani ng'alinamu ettooke olwo kyamaani ate bagamba sinaza amafuta siina eyatayimu nze wamala siwente wendi bano bonna bano basobola ne banyaba babadde wano balina ekibulako Katonda bampeera omukisa. Oluvannyuma lw'okuva mu kalulu ka 2021 omuyaga nga mungi ab'NRM nga batya n'okuvaayo okuyimirira nti beNRM nakola enteekateeka eyita abeNRM mu ggombola y'Enama opinion leaders abavubuka ne mbateekamu mulaalo eddayo ku ground okuzukusa NRM nga ndaba
paati eri mu buyinza kati eyawangula ekifo kino eyalina okutenda kyekoledde bantu ate ng'obusobozi tubulina kwe kuvaayo nga ndaba nze nsobola okumobilize nga NRM nga nkozesa resources zange zenina entono nga sirinze Museveni kumala kumpa ssente naye nkola omulimu guno ogututuusiza wano olwaleero okukola conference eno esooka nga nkomyawo kandidate w'NRM yali agudde nga teyalina obusobozi era mu maanyi gano genkoze yakakasa abatuuza nti Mwami Kibula agenda wangula akalulu kano percentage yawaggulu. Mwami Museveni agenda kawangula mu ggombolola y'e Nama ntanakava agenda kawangula mu ggombolola y'e Nama buli w'NRM ng'ali mu Nama muno mwagidde nga nze chairman w'NRM mu ggombolola tujja kukola ekibuga kyonna kyonna bawangule banga mobilization ngimanyi bulungi okubira ddala mu 96 nga ndi mu kalulu ka President Museveni nga mobilizinga abantu. Kakati okubeera chairman w'NRM kinyongerako professional nga Wagiso nti nyongera okufuna information munda mu pate munda nyongera okufuna information wansi ku ground. Wagiso ye professional natusomera busomezi nga newobeera omusomesa nga wobeera dokita nga wobeera omulimi nga wobeera omusawo omuganda kanange profession yange ya Wagiso kusaka mawulire reportinga gavumenti bitatambudde bulungi bitambudde obulungi nabira chairman w'NRM kigenda kunyongerako nnyo basi zenda ndwadde zijjanga mu 3 ku byalo naye nga bazibba baziyabu tezituuka wansi ku muntu wa wansi kati nga akola mu ofisi ya president kyakuba kizibu nnyo okulya ssente ezo era kijja tuuka ku muntu wa wansi abeere nga akanyuba tekindeese tekirimu sitaani bani tata waffe gwetuwagira President Museveni ye commander in chief president w'eggwanga chairman wa party ye NRM wakiikiso tabira chairman w'NRM mu ggombolola gy'atwala tekirimu sitaani era basinze okumpagira abo bamuweza mbane pezanga giso siso tuna party yonna yenkola ya gavumenti badde nyambako gavumenti ate kubwerere kati kijja kwongeramu amaanyi okuyamba abantu baffe n'okwongera ku mabizo twagala NRM kwera NRM bokka twagala ne party ndala okuzita ziyingire NRM nga President Museveni wakola tayita abaddipi n'abayingiza mu system ayita abantu n'abayingiza mu system nange njagala nnyo abantu abadde abanupu wano bayingize mu NRM nameyongera okugaziwa mu party amanya abalita Muhammad Wamala chairman wa NRM addako mu ggombolola y'e Nama. Ngenze Naluyange Patience Susan nga mpulira abakyala ba NRM mu ggombolola eno sebo tuteeseteese olukuŋŋaano luno tabamiruka nga twagala okuzuukusa bamembazi baffe oba okwongera amaanyi okubalaga nti tukyali b'amaanyi kubanga abamu tulowooza nti abamu balowooza eyo nti NRM yaggwamu NRM tekyalina maanyi NRM kibana nga NRM ekoze ebirungi era tuyise olukuŋŋaano luno okulaga abantu oba okubawa accountability biki ebyo ebirungi NRM byekoze mu ggombolola eno ne mu bitundu byonna ebirala NRM ekoze ebintu bingi 100 ku 100 NRM ebituukiriza manifesto yaayo ate situina we tugikoze eki we tugituuseeko tujja gamba nti nno tojja kiteekako nti ba NRM kubanga n'abalala bonna beerimbikamu n'omulala nasobola okujja nayambala t-shirt ye NRM kubanga ayagala okukola ebikolobero okuvumaganya ekibiina oba okuvumaganya NRM ngayo NRM ffe tuliwo okulwanyisa kibbattaka era tukoze kyamaanyi nnyo okulaba abantu abo naddala abo abagobaganya bannaabwe ku bibanja nga tugezaako okulaba nga badda ku bibanja byabwe n'abo abagobaganya bannaabwe ku ttaka mu butuufu era tugezaako okulaba nga badda ku ttaka lyabwe mu butuufu NRM teriiwo kutaataaganya nteekateeka y'abantu oba kutaataaganya entuula y'abantu ku mataka gaabwe oba ku bibanja byabwe sebo tubaliko era tubanoonya ddala twagala bakwata n'omukono ogw'ekyuma tubakwase abo ab'obuyinza naddala abo abagezaako okutwerimbikamu nga bakola ebikolobero bambala t-shirt zaffe ne beefuula aba NRM nga si ba NRM kubanga baagala okutuvumaganya ekyamazima tugezaako okubanoonya era bonna gye bali babeera bamanyi nti banaakola ebyo ekyamazima tujja kubakwata ebyo babiveemu bwe tuli okubakwata tubakwasa omukono ogw'ekyuma oba tubakwasa abo ab'obuyinza ate nga amazima gennyininyini ba NRM nnyo naye nga ate tebaagala mukolo kukola ki kubeerawo sebo mwami Katuka nkwebaza olw'enteekateeka eno weebale nnyo weebalire ddala sebo tulina ensimbi za PDM hunalewo ensimbi za PDM buli muluka gwakafuna emiliyoni 207 ezo nga zigabiddwa era sebo kati ku akawunti y'emiruka kwagenzeko emiliyoni 5 ensimbi zino eza PDM zigenda butereevu ku muluka levo ziri mu bajeti yaffe y'eggombolola naye tetuzirabako zigenda kuki era PDM enkola yaki yaayo njagala okutegeeza twakozeko ku nguudo
enguudo ze twazikoze mu yuka egyenjawulo honorable minister, twakoze mu Katoogo, twakoze mu Bulika ne ebitundu. Naye njagala kubategeeza obulwadde we buli lwaki tuwangulwa. Naye njagala kubagamba ekigambo kino nti road map ya NRM yafulumye naye tugenda kulonda tutya. Olwaleero LC1 tutandise okwewandiisa, tugenda kwewandiisa okukoma nga 3 bwe tumala okwewandiisa nga lumu tugenda kutandika okunoonya akalulu okutuuka nga 5 nga 6 kwe kulonda ebyalo. Ku kyalo tugenda kulonda emirundi 2. Tugenda kulonda chairman wa LC1 owa local council, tulondere chairman wa NRM ow'ekyalo kyaffe. Mwami Katuuko ono bw'ajja ku kyalo ng'agamba ngenda kwesimbawo okubeera fulaga beera w'ekyalo ki? W'ekyalo Nama. Ate amala agambe era nze n'ekyoba chairman wa NRM nakyo njagala mukikole ki? Mukimpe. Olunaku lwe lutya? Naye ne tugenda kulonda LC tebana bakulangirira lunaku lwayo. Naye tweteekateeka nti nga pate tetujja kulonda kuddamu kulondesa bafulaga beera ba byalo. Omukulu Byabakama, Just Byabakama bw'alirangirira nti okulonda kw'ebyalo ennaku z'omwezi bwe ziti nga ffe tulina bafulaga beera ku byalo. Ezo ennaku z'omwezi nga 6. Buli agenda okuvuganya ekitabo twagabye obutabo ku byalo. Aba ne tubagamba mugende buli kifo n'olowooza nti ojja kgenda olonde. Tojja kgenda kukola ki? Oli muzeeyi waffe Kikofiira yagamba buli awulira nga yagala NRM agenda akole ki? Ku luno tekikola ki? Tekiriiyo. Abo bokka abali mu ligesa yaffe bamaze ogisiiringa be bagenda okukola ki? Ate bwe tujjanga wano ku kyalo kino nga bwe tugenda okulondera, ligesitwa waffe agenda kukwata ligesita abikule atandika okugamba nti Katuuka Nuuwa ng'odda wali bw'otyo. Tojja kujja abantu bali eri bajje bayite mannya ga abantu batakola ki? Bonna bwe banaamala okubayita amannya nga badda wali nga mulooka bakwate babawa eddakiika z'okwogerako, oba bali 5 oba 3 nga beeyogerako nga bagenda mu mugongo ng'akalulu kakola ki? Akalulu kaffe ka muki? Mu mugongo. Olunaku z'omwezi 6 nga ziggwa. Ennaku z'omwezi 12 bajja kubaleka mukole kampeyini abagenda ku biruka ennaku nga 5. Kati twagala nkulaakulana etujja we tuli okweyongerayo. Kolansi okuva ewa Lusubi tumwagala agende Empoma. Twagala amakolero mu bitundu bino eby'Empoma kiyambe ki? Abaana bamwe okufuna emirimu. Nammwe abalala Ewakiso mwakirabye kati. Ewakiso temutandise kulaba bubonero? Kati ne wano ku Kikajjo mugenda kulaba. Amakolero galina okujja Empoma. Empoma mugambye mulina abantu 2,000. Kwa mwine ebyalo 11, 13. Empoma mwine ebyalo 10 bimeka? Eyo ebeera Gombolola awalala. Katwagala amakolero gabawonye ebbula ly'emirimu. Ani amanyi bannamakolero? Ronald Kibuule. Naye wabeera ebbali nga naye asirika. Wabeera wali agamba ku lw'abantu bange. Kati mugalaba mulabyeyo amapya era ne gali agali Ewakiso era bantu. Tulinayo tuyinza okulaba abantu baffe nga bakyaweereza. Singa enkulaakulana eri ekibuga enaakola ki? Enajja. Katoogo balina amasannyalaze, balina amazzi kati, n'abantu gye bali, n'ettaka gye liri, n'eddwaliro gye liri. Kati ekizibu kiri ki? Luguudo sente zeeyongere Katoogo. Alwo alabe emiliyoni 5 buli lunaku. Wali ku bbucaye kwaba olukola oluguudo olwo kitegeeza ne Swayibu anyuka 8 wali ewa Lusubi. Oba omuwadde eddiiru bali mu Lutengo, waliwo mu Lutengo w'okyamira. Manyamwe abalonzi abali ku box bali 5, gwe noonya 409. Mu 9 lekayo ejenti waabwe yekka woba osobola. Awo ogenda kuba ozimba ki? Kyana. Abanakikola mumpanikireko mutuzimba kyana. Kati balyoke baleeta obugaali nga tuteeka Butesi mu byana. Obukumbi.
Wambuleera tutegereganye mukafunyako kati mu kibiina kye tulimu abantu bawano maama bagambye kye banneesimbako era munzirire mwana disi yabaddewo abagala banneesimbeko bawanike abagamba omusajja bamutule kati sebo chairman okirabye bibagala okutabula abantu abeko bagala kola ki kubanga abantu beyogeredde wano tekuliko gwe nasombye tekuliko gwe naguze bonna bagambye omusajja bamukole ki mwebale nnyo mwebalidde asigenda bbayi wagenda kwesimbawo naye wabaawo eyeereeta mumulageeko mumukole ki ekyana kya train kyekisobola okukola mumuyisaamu ki ate kuula train yo tesiba okujjako ng'etuuse yo tesiba okujjako ekoze eki era balira abanaga erikubo lya train erikubo lyaki kekalukalo ketugendamu tetugenda kutya bugaali kuba tulina ki kati munzikiri londa Yoweri Museveni Kibuule NRM Nakavubu RDC yangambye mwabali mukamifu bakole ki kakati nze sagala bigendamu naye atayatula mubala oyo mumukoleko kubanga tukyagala batulimba bananananana mubategedde bananana emisana ekiro bakyukakyuka babakuba obwama apaana ki ate mwali mukikozeeko twagala omuwagizi abeere wano kuba bagenda tulondera ku bipande onaakwotatu ekipande kya gundi nga tomuwagira kisoboka onaakwata atya ebintu byange nga gwe muyekera akola ki luli twagwa mwalabako twerwana nze netwala ne Nakavubu ono netwetwala Nakavubu tebijjukira kakati tugenda kola ki enkola yawe etuukire enkola yaki era ngenda kuzigaba enkola yaki kati tetukyalwana tetukyakola ki era yabaayo gwe nasobya era naye ajje leero mugambe wamala jangu wamala olwo naye